Deputy Mayor. Batwongere n'endala. Oyagadde osooka oyiseewo information. Kangende ddala ku mulamwa direct. Omukulu ono wajja okujja information. Ekizo kiri bwe kiti. Omukulembeze principal yavaayo n'agamba nti nze nja kukwata omuti ngunyenyi gusuule ebibala. We bigwa mwe mubikwate mubirye naye temuwagira. Ndowooza engombo yali nnungi. Yes. Kyanjogedde kituufu? Kituufu. Neyanziza. Ngende mu maaso. Omukulembeze yanyenyezza omuti. Ebibala byagudde. Naye n'abagamba bizze ku muti. Teyanyenyezza muti. Era nyongera okukiddamu nti nga principal talina contribution yonna ku ssente parliament zeyabbye ku musolo gw'abannayuganda abiri emputa mu kiseera kino. Yes, ssente zabbiddwa. I repeat it. Ssente omubaka wa parliament zalina okufuna ziri za mirundi emeka? Esatu. NUP Media. Amina, omulungi aliko ogamba terina gy'oli kasente buli kimu kitambula bulungi. Dr. Kanokiza BCG amiddwa paka ngina kuza omwezi lumu July wamu ne mwami Walter Mukaaku Samuel bakwatibwa oluvannyuma lw'okubeera nti bajja mu Kampala okubeera nti baza okusaba Uganda bonga ebagamba naye ate yo apoliisi egamba nti babeera batataganya emirimu egy'Abannayuganda. Bingi bibadde mu wiiki eno budget yasobodde okuba nga esomebwa atugenda kuba nga ate twogera ku nsonga lwaki Bannayuganda tebakyalina ssuubira mu budget. Tetugenda kuba nga ate twogera ku ki ekyabadde mu budget naye essuubi lwaki liweddemu Bannayuganda mu budget nabiki byabuusiddwa amaaso. Ababaka bafunye obukadde 4 abamu babwewakana. Honorable Basalirwa ye yagambye nti sinnafuna wadde n'ekikumi. Abalala bo bagamba babufunye. NUP n'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti buli omu azzeeyo ssente ezo. Ababaka abamu bagamba nti bagenza otubuulira ng'ate tumaze okubeera ng'ate tuzikozesa. Tugenda kuba twogera ku Parish Model. Bangi bajoogerako Munnayuganda agenda okufunamu atya. Yowa enjawulo kyeriwo wakati wa Parish Model n'emyoga tugenda kuba nga ate atubitegeera. Musomesa waali ku lwa NRM okubeera nga ate atulamulira ensonga zonna. Kansala Musa. Musomesa wali ku lwa NRM. Kansala Musa. Kukanzi. Ndine Hasani Musa entamale Henry ku kamera. Musomesa Musa. Musomesa. Ku lwa NRM. DP. Kwa NRM wali. Bategeeza ono si. Ate mulimu akeeru ne grey. Nsaba mumulize kwakula. Abatula ku NUP Media anesimi okuba na munda ku lwaliro. Amanya n'eddoboozi Kibirege Musa kansale yagwa meya dako. Era nebazo omutesitesi wa programu eno. Entuula eno. Ngenda okuvuganya naye. Deputy Mayor ndaye. Era 2026 temwerabira. Akabonero nkumpi. Okay. Ona ayinza okugira ku independent bansonga ne mukama we. Akyetaaga ekifo. Naye tubeebaza olwa comments zonna neneetunda olw'obutabaawo wiiki ewedde. Naye osusiza okwetonda. Omanyi twagamba omukulembeze takeerewa. Kituufu. Ate okwetonda kulaga obwetowaze. Era njasaba abatulaba. Wiiki tebadde nnungi nnyo. Naye gyekomekkerezedde. Ndabira ddala bwe bayita principal abalagedde lwa principal abagamba muzeeyo ssente abayizi bagamba abagamba muzeeyo ssente naye nabo sibatefutefu zizaayo abula kirasi moneta naye olunaku lw'eggulu yabagambye abaayi bagambye mukole mutya tuzizeeyo. Amina awo tujja kuba nga tutuukawo neyanzanyo neyanzeejo. Deputy Mayor neesimye okuba nawe. Wow, abatulaba NUP Media mbalamusiza nnyo nembeebaza olw'obutakoowa kutugoberera ebbanga lyonna nembeebaza n'olwa comments zamuteekayo ebbanga lyonna. Tubasaba mwongere okugoberera ensonga. Nsooka okumenyawo
mukama wange ono mutitizi butiti ensonga gy'ateekawo no omanyi muluzu waliwo enjogera egamba nti obulimba bwe buyitirira bufuuka amazima. Obulimba kasita obuzimba ennyo ffe twakula tumanyi nti bw'oyera ennyumba ekiro wabaawo something kati era ne tukula nga tetwera nnyumba kiro tutandise bukulu nga twezuulidde ne tugamba eyange enzirayo n'enjeera where I need be. Kakati omukulu ono ebbanga lyonna ategeeza Abannayuganda nti ngenda kuvuganya naye mu kalulu. Sigenda kuvuganya mu kalulu ako. Nina ebifo ebinene byentunuulidde okusinga ekifo ekyo. Ye kyeyeegwanyiza. Nolwekyo aleme kuba naffe abeere mugumu nti ekyo ekifo era entebe eyo agenda givuganyaako n'abalala abanajja nga Sebuliba Brian tali omu ku abo. Ate mukamaawo naye tannaba kuvaayo kulaga position ye ku ntebe kijayagala. Yes, era kye tusinga okwagala kubanga tukyamwetaaga nga division. Bw'anaaba akomyewo bw'anaaba akomyewo anaavuganya ne mukulu Kibiriga ono mu mbeera yonna. Ateekeko Mawene n'ateekeko Robert. Ayinza n'okkuba ekikye n'ateekako Kibiriga Musalo n'assawo Matovu Joseph. Ng'enkola ye bwetera okubeera sebo obudde bwange. Kakati abalonzi bakuba ebipande obudde bwange. Ojja kujja. Kati alirayikira okuteekako ekifaananyi kye then wali n'assaawo Matovu Joseph nga amanya ayinza okufuna obuwagizi obungi olw'embeera. Kakati mu mbeera eyo week engeri gy'etambuddemu ebisinga obyogeddeko nga tutandika program ebaddemu bingi. Mubaddemu budget ndowooza ebadde ensonga nkulu nnyo mu wiiki eno. Ebaddemu nnyo naddala ffe bwe tudda ku division Parish Development Model program etambudde nnyo. Kyemmanyi nti tujja gyogerako bujja okuba ndowooza tugitegeera bulungi Munnayuganda asobole okumanya ki kye tugendamu. N'ekisembayo miliyoni 4 mwattu nno zizibya abantu amaaso abantu bali diverted kubiri mu nsi yonna. Omanyi gavumenti eno erina akakodyo keekozesa bwe balaba nga waliwo embeera Kongo bali mu kwekalakaasa lwa Museveni nga bateekawo embeera wano esobola okukola ki okusirisa abantu badde ate ku ekyo. Diversion eyo ebadde common nnyo ndowooza okuva obuto ebyobufuzi bya Uganda Museveni kwabitambuliza nga ndaba bwentyo. Neyanzanyo neyanzeege obudde bututwala musomesa esebo pesibye okuba naawe. Nange ndi musanyufu nnyo nateera okudda ku lutimbe gaggadde FIC Media. Bane Bannayuganda mwe bali tugoberera mwe bali twagala mwe bali kulonda ffe. Ffe tujja batiisiza naddala ku luuyi olwa government olwa ruling party NRM. Nina nnyo essanyu ku Bannayuganda okubeera nga twongera obbannyonnyola ensonga naddala eza government ezitambula. Twembaze Richard yerinnya lyange kansala ku Central Division 1 ate era omwogezi ku ward number w'abakansala aba NRM. Tulondola emirimu gya government nga bwe gitambula olw'ensonga secretariat etwesiga era yagamba yalonda ffe nti mufube okulaba nga mwongera okunyikiza omulamwa gwa NRM. Bingi ebitambudde naddala sijja kwerabira lunaku lwa mwana wa Africa. Twabadde tugezaako okwongera okufollowing okulaba naddala abaana abo abatannafuna mukisa gusoma. Kirungi tuli bannabyanjigiriza era ekyo twakisosoowazza nnyo ne bannange bakansala ne tugamba nedda ekyo tujja kwongera kyekwatiramu tulabe ng'omwana oyo atannafuna mukisa gugenda kusomera UP eri n'amasomero we gali ate ne kasente kasaamusaamu ku masomero agasinga obungi. Omwana wa Africa ayongere okwegazaanya abeere ng'ekyobongo tukikozeeko ayongere okweyagalira mu nsi ye kuba be bakulembeze abajja. So tujja batisiza bulungi mwongere otwesiga era notukkiriza. Sebo Wewa moderator tweyanziza nnyo n'abatulaba ku FIC Media okusingira ddala njagala nnyo twebazenga Katonda kuba nti asobodde otukuuma throughout the week ne tusigala nga tukyajja wano nga tukyali balamu. Ekyamazima abantu bangi baba bagenze mu wiiki muno naye olwokuba nti tukyaliwo
tusaba ne tuwanga twebaza Katonda. Week oginnyonnyodde bulungi. Basically budget ebadde wiki ya budget ate era ebadde wiki ya kusoomoozebwa nga bannayuganda. Buli awo kyongedde tulaga nti parliament gye tulina ekyamazima si parliament y'abantu wabula ndowooza ya parliament y'aba scavengers abaagala mulina be NUP abaagala okunyonyota bannayuganda paka kugumba. Olwekyo tufuna okwennyamira naye ng'era ebyo byonna bisimbulizibwa okuba nti abakola the framers of the constitution abakola constitution bakola constitution eno ne bateekamu amasiga agasatu agakola gavumenti agakola gavumenti nga buli limu lyetengeredde. Actually buli limu lyalina kuba poliisi walinne walyo naye olwokuba nti tuli mu gavumenti eyannakyemalira ekyamazima yazingako institution zino zonna eziba nga zikolera omuntu omu atya. Ensonga lwaki olaba nti essaawa zino singa tubadde mu nsi erimu ebitongole byetengeredde bamemba ba parliament abasinga bandibadde bakwate oba nga bali mu kunoonyerezebwako. Naye olwokuba nti Mwai Museveni gy'emizannyo gye bwatyo bwazannya bulijjo ebitongole byonna yabitattana dda. That is the kind of parliament you have in Uganda as per today. Amina. Neyazanyiza abantu bagamba okutataganya nnyo sebo. Anti abantu balaba nga ngezaako kwogera ensonga ez'amakulu ate ng'otataganya kyokka aboogera ebitaliimu abantu bajja kuziwa finance omuwa obudde bungi no bantu be bayogedde omuntu omu yagambye no abatulaba bwe bayogera si bonna abamu mutataganya baba banyumirwa badde nsaba kuyisa wakalawo kano katono nnyo ka seconds nga 2 njagala okukunga bannayuganda bonna era kakibiina sebo si bya politics kagwanga lyonna. Njagala kukunga bannayuganda bonna nti ennaku z'omwezi nga 3 Julaayi omwezi ogujja tugenda kubeerayo ne Kabaka birthday run. Buli munnayuganda agule tiketi ye afune kit ye twetaaga abantu 8,000 okujjuza olubiri luli. Mujjukire nti birthday no yabeerangawo mu April naye olw'okuba nti waliwo omukulu yaleetaga birthday run muno mu kibuga agatategerekeka twasalawo nti ya Ssaabasajja tajja kujungululwa kutuuka ku ekyo ne tujongerayo omwezi ogw'omusanvu era birthday run eyo ejja kubaawo. Twetaaga abantu 8,000 kuliko n'omulamwa ogw'okwongera creating awareness n'okukendeza mu Kenenya especially mu bantu baffe wano. So nkunga abantu be NUP bonna nkunga bannayuganda bonna beetanire nnyo birthday eri legit Ssaabasajja Kabaka. Abe naale mundoza ke badduka eyaabwe ey'omuvubuka oli bayinza obutajja mu ya Ssaabasajja. Tiketi zigulwa buli wamu ssebo buli ku matundiro g'amafuta ne bw'ogenda wali ku Bulange tiketi weziri ku $1.5 ng'ofuna kit yo. Amina neyazege andoza naffe tujja kubaayo. Hassan tumwesiga kubeeranga. Hassan gwe twesiga kati ofisi ya meya emugulidde omujozi. Amina tuyazege Hassan sente za Parish Model ati obawulira mirembe gye balina. Tuyazege deputy mayor tutandise program nako lwaleero. Budget abantu bangi basobodde okuba nga tebajogirako batunuulidde nti wadde budget esomeddwa emiwendo gy'ebintu giganye okuba nga gikka. Wanjogera kati buli muntu akoseddwa olw'amafuta wakati gagatandise otuuka mu 6,500 edda olunaku nga olwokutaano ne Mande jaamu yabanga mungi mu kibuga naye kati ekibuga obanga atambula ng'olw'Essande ebigere bye bisinga obungi wamu ndowooza n'okukozesa entambula ey'olukale. Budget eyambye etya munnayuganda? Munnayuganda yandisuubidde ki mu budget? Kansala Musa neyanzege nsaba ompe ku ddoboozi. neyanzege omutesitesi wa program bannayuganda kye badde basinza okulina mu budget kulaba nga ebbeeyi y'ebintu ekolaki eka
naye yatumazeemu amaanyi weewaawo olina ensobi gy'okoze nti buli omu emukola muganda wange ono deputy mayor afuna amafuta yite nawe mukoseza era kyova olaba ye azaaniiginda atalina tabu era alwanira muli emabegako nali wano nga nze omu kuba balaata naye yakyogera kutya sabbuuni naye wel eyambye ebbeeyi okubeera guyambyeko obukekkereza ebintu n'ekisusse ekisusse kyetunakuma tokyabalaata sikyabalaata naye nga twasuubidde ebbeeyi ya sukaali okukka amafuta okukka naye ndowooza omusajja atulemeddewo tugikwasemu twatunulidde ebbeeyi emu naye nga abasomesa naddala abasomesa science aba-artist bannaba bali mu kwekalasa n'aba science omusaala era gwabadde stipulated gwalinnye aba arts naddala editor yagamba yesi musomesa ye director etagenda kufuna musaala ddala gwe wayiziramu mu history twabayiriza mu history weekend tulinye mu class paka bana tuconsidering nga bwagambye ngeza akasente all teachers are equal era mageko twasaba fena tufuna omusala gwe naye kikyagaanye butuufu kyenandisabye okulekonda omwami wa economics budget balime gisomera mu lulimi lwa economics GDP omuntu wawasira bitegerera ddala okubeera mu percentage n'ekirala nabadde nsuubira nti sente ezisinga zigenda kuva mu musolo naye era tulaba tugenda kufuna donation bwebawo tegenda kubeera nnene kiri awo ku mabanja ge tulina amayitirivu naye sisuubira nti eggwanga lyaffe lineyongera okukola ki okwewola nga mmanyi nti akatono ako ketulina ketugenda okukola ki okusasaziva mu musolo gwe asembayo gwe sigwageno singo okubeera nga okosebwa nandikoseddwa nga byemba nkosebwa nga kyempadde nkifuna okugeza amafuta gasi eddagala mu ddwaliro gyeriri tekyandibadde nakuzibu newempaayo ekinene nga nfunye service yani okuwaayo ne bakwata ne baziwa baganda baffe bano batulagira tuwe tewali ambulera kola otya tekinga era kimanyi bakyejjusa betwasindika tebagenda tutulwanirira batandise okufunamu nga mpunzika bannayuganda nja kusaba tube bakkakkamu eggwanga lino abantu betwali kuwasa bamwe bagenda tutulwanirira nze tulenyo palamenti ng'erwanira omuntu wa wansi kubanga era kibasaako essira ngenze kwalira muntu wa wansi ensonga nnyingi zibaddewo basirisi omukulembeze w'ekibiina kya forum for democratic change FDC avuddeyo n'akola ekintu kyenasabanga kina kikyusiza in a wrong run era tugenda kukiraba naye senga bano batuyambako balina majority seats ne bavaayo ne bakola ekintu ekyo kyennyini nkakasa tetwandibadde mu kunyigirizibwa kuno kwennyini amina neyanzanya neyanzeege Democratic Party eba ekiikiriddwa Deputy Mayor budget munnayuganda takyaginamu ssuubi buli webeegenda okuba nga esomebwa munnayuganda abamu kweraliikirira tabaayo na kirowoozo kigamba nti kakati budget ng'egyegenda okusomebwa osanga ebintu bijja kukka nsaba otandikiraawo weewaawo bannayuganda okusookera ddala mbasaasira olw'embeera yonna gye bayitamu mama wange yaŋŋamba nti bo ku mirembe giri egyali yaddeko nga buli budget lwenaaba egenda okusomebwa baba n'essuubi kubanga budget buli lwe yasomebwanga nga wabaawo ebikkakkamu era yaŋŋambanga nti bo towards okusoma budget tebastokinganga bintu
abagamba katulinde budget emala okukola ki okusomebwa kubanga buli lwe basomanga budget ng'emiwendo gy'ebintu gikola ki gikka ekita kyaliwo olwaleero ensi yaffe simanyi ekyamazima gye tulaga kubanga bw'otunuulira budget eno okusookera ddala teri practical bw'otunuulira ebbanja lye tulina ng'eggwanga ddene nnyo nti sente ziri mu trillions 8 something sorry trillions 6 budget yaffe eri mu trillions 48 so ebbanja practically lisinga budget obunene practically ensi ebanga entunde nti omwaka mulamba ne bwetugamba nti omanyi budget kwe tugerera ensi nti tugiwaddeyo tusigala nga tukyalina ebbanja likola ki litubanjibwa kati no bannaffe ne basigala nga baniigiina nti budget ne bwe bagikola basigala nga era ebintu byonna biri in their favor enda kunokolayo obuntu butono tukimanyi bulungi nti agriculture ebyobulimi kwe tuyimiridde ng'eggwanga okutuuka olwaleero naye njagala tukole research tulabe percentage ya budget eyagenze mu agriculture ekyo tukiteeke ku bbali tutunuulire Kampala erina population y'abantu bameka ate nga ye capital city sente ezaweebereddwa yafunye obuwumbi 4 Kampala 4 billions 400 billions naye bw'ogenda mu state house sente ziri billions 600 billions nti sente zaweereddwa amaka ga president zisinga sente zaweereddwa Kampala ng'ekibuga n'abantu bonna abali mu kukipulaningira bw'oyongera n'otemaatema manyi nti bannayuganda balabye engeri budget eyo gye yatemeddwa tusigala nga tulina kwongerako ennyamira na kubeera ku kisa kya Katonda kubanga tetulina ssuubi mu budget eno actually kubanga bw'otunya sectors zonna ezateereddwamu sente nalabye ku luno bataddewo kano ka Parish Development Model wawo sente zigendamu manyi tugenda kyogerako gye bujjeeyo naye era kigenda kusigala nga tekiina kyekikyusizza bulamu bwa muntu wa wansi n'olwekyo bannayuganda obuyinza busigala nga buli mu mikono gyaffe bano bannaffe abawoza nti okukyusa ebintu kirina kubeera nga kiri mu mikono egy'abakulembeze oba abali mu parliament oba abakulembeze ffe abalonde okunyigirizibwa kwonna kudda ku ffe ffenna nga bannayuganda so buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okuraisinga up tulabe nga tukyusa embeera eno otherwise nze ng'omukulembeze oba omubaka wa parliament naye embeera emunyiga mukadde wange ono agenze n'ategeeza nti nze bampa amafuta bayinza okuba bampa amafuta bwe mbanga luli bampanga kubanga sente ezo ziba fixed tebakugulira amafuta practically bwe mbanga babadde bampa for example emitwalo 2 ez'amafuta nga zaali zisobola okuntambuza omwezi olwaliro tezisobola nakuntambuza wisimeka yagamba zaali za wiki za wiki simanyi atenga kyakulabira example teba answer so ojja kusanga nga olwaleero n'ayinamu kasente anyigirizibwa yensonga lwaki yabalaata nga tutandika wano ku sabbuuni nga musanyufu nnyo n'ebbeeyi ya sabbuuni okulinnya olw'okuba takyalaba sabbuuni ku kompawundi y'essomero kati nno ye n'akirabirawo n'asanyuka naye olwaleero y'omu ku bali wano abagamba kakati sikyabalaata kisusse kisusse nze right from the start nkugamba kikoze eki kisusse ate okyakiraba nnyo kyova principal li yabagamba nti temunnaba mujja kukitegeera and that is the trend budget tetugirinamu ssuubi era munnayuganda tetuyinza kumuwuddiisa kumuwa ssuubi nti alina kyagenda okufuna mu budget eno okuleka okwongera okunyigirizibwa n'olwekyo nga mmaliriza bannayuganda obuyinza busigala nga buli mu mikono gyammwe bano abasajja bajja kutubba ebbanga lyonna ate kati ebbanga lino omanyi gavumenti yonna bw'eba enaatera okugenda buli kintu ekikolebwa kiba bunomu so yembeera eyo eriwo ne deputy mayor ayagala bannayuganda bakole kibagamba kiri mikono gyabwe bannayuganda bakwata akalulu ne bakabayiira ne mubagamba ebintu mubikwasaani
oyikwase Kyagulanyi babyomukwasiza osabye information ewamwogere owambye kakati bannayuganda nziramu obuyinza bwonna busigala nga buli mu mikono gya muyina obuvunaanyizibwa okununula Uganda mu mikono gy'abasajja bano ababafudde abaddu mu nsi yamu. Amina neyanzege deputy mayor ngenda kuwumulamu katono nkomewo ne musomesa ku nsonga ya budget. NUP Media. Amina bakulisayo mwenna abakyaliko mukola kyamannyo ddala mwebale kubeera nga muntu wagala mwebale kutwagala mwebale kufollowing the earthquake obunkenke tubeerayo buli lwa 6 saa 9 programu eno ebeerako obeera ng'ogirinda ejja kuba nga ate tukutuusaako byonna ebiba bigenze mu maaso mu week musomesa wiiki ewedde twali wano naawe n'otusuubiza nti wiiki eno buli kinaaba watusuubiza nti buli kimu kigenda tereera mu budget zebasirabidde twaliwo ne kansala kuzira ne kansala ziraba eyo tasobodde kubeera ng'alabikako watusuubiza bingi mu budget era byo bingi era n'otugamba nti gwe nti oba obiraba budget yakumazeemu amaanyi. Munnayuganda neyanzanyo modulator olw'obudde bwompadde kakati budget yasomwa era lwetwali program twagamba budget katugirinde esomwe naye ng'era tujja kusigala nga tutunula nti essuubi lyo weeriri lwakuba bano bannaffe ebiseera ebisinga ekiruma munnayuganda ate mwattu bamaliriza bakigattako bannayuganda mumanyi ekyokukola ne tutamanya munnayuganda oyo kye bamugamba kukola ye kyatamanyi munnayuganda olwedde mumativu ku gavumenti eriwo kubanga ate ekirungi gavumenti yalondebwa naye waliwo statement bannaffe era byeboogera abatuuliza ndooza munjulira bagamba mbu bannakyemalira katugenda ne twebuuza gavumenti yalondebwa bannayuganda enkuyanja y'abantu ne balonda President Yoweri Kaguta Museveni era nga ye president waffe mu mateeka kati ku kyakyemalira ekyo neewunya tukyali ku budget kakati bannayuganda budget yo yasomeddwa kirungi naye budget ewessuubi ekisooka budget this time twatunulidde era munnayuganda onjulira tewali misolo mipya egyo gyo gigenda kuteekebwawo ekyo kimu kubanga emisolo gino bwe gibanga ate waliwo emisolo empya egigunjiddwawo munnayuganda oba ffe bannayuganda ffe tukisasulira ngaliwo emisolo emirala egigunjibwayo kati ng'egyo egyateekebwawo so kati eryo ssuubi nti tetugenda kubeera na misolo mirala gyonna era minisita wa finance yakijjayo bulungi n'agamba tewali misolo mirala gyonna gigenda kuteekebwa mu bajeti yaffe. Ekyokubiri bajeti eno yatunulidde nnyo production munnayuganda ku luli era twakirambika bulungi ne munnange kansala waffe wa NRM ne tugamba yes tukkirize ebiro ebibiri ebibaawo wabeerawo obudde obwakikome ne wabeerawo n'obudde obw'omusana kino ekintu kya kiseera tujja kiyitamu tulina sigala nga tukola ekintu kimu tukekkereze. Ekyokubiri tubeere nga tetubanga abo ate munnange mwattu abakuba buli programu ya gavumenti yonna eba eteekebbwawo tujja kwogera ku kya Parish Model naye era indicators ziraga nti bannaffe era bajja kikuba naye nga munnayuganda sisuubira nti walonda bulungi President Yoweri Kaguta Museveni tusigale nga tukkiriza mu gavumenti yaffe tujja kutambula era obudde tujja kudda mu budde omusana gujja twakira era tujja kuba bulungi. Ekyokubiri ekiwa essuubi mu budget twatunuulidde nnyo ebyobulamu awamu bitambula naye awamu kino tujja kiteekamu byabufuzi byetaaga okwongeramu amaanyi. Ekirala ekiwa essuubi twatunuulidde nnyo agriculture yes kubanga mu mbeera yonna ebintu emiwendo gy'ebintu emu ku nsonga lwaki birinnye nnyo kubeera nti amawanga ge twajjangamu ebintu ng'ebintu biva bweru ne bijja mu Uganda dduka mungi entalo Ukraine
bali mu kulwana bwe twogerera kati Russia agamawanga ne bannange banjulira nga tutugambye nti oba twewunzise eno batwewunzise eno bintu bingi ebibadde bivaayo omukulu bw'atugamba agriculture simanyi oba yakitegedde nti bagidropinze budget ya agriculture bagisaze n'obukadde n'obuwumbi 3 simanyi oba yakifollowinze n'akiraba mu budget eyo okusinziira ku budget enkadde bw'atugamba ebyobulamu njagala nnyo atubuulire ebyobulamu babyongezaako percentage yenkana ki anti agambye babitunuulidde nnyo omulundi guno kitegeeza balina bateeka okuba nga balina kye bakoze eki kye bayongeddemu atubuulire percentage eyo ensonga eyokusatu yeyo emisolo gyagamba nti tewali misolo gyayongezeddwa emisolo emipya yes eno gavumenti enyunyunse munnayuganda buli awayinza okuva omusolo tebakyayina musolo mulala gwe bayinza kulevinga ku bantu ataddemu ebyobufuzi kubanga gwe baali basigazzaayo ye OTT balaba nga tekiri practical nakola ki tebakyayina tebakikoze nti balumirirwa nnyo munnayuganda wabula tebakyayina misolo gye bayinza kutujjamu nga bannayuganda munnayuganda tobuzaabuzibwa ndozeero presentation yo giwulidde amalidde obudde kakati munnayuganda mu mbeera yonna budget yasomeddwa anti kati bo baba babuzaabuza bannayuganda kyoba bannayuganda beebuza we yatugo abeetaaga okulembera kale abakulembeze ate beetaaga okulemberwa so kati ekyo munnayuganda bano batujja kumulamwa naye mu mbeera yonna munnayuganda njagala osigale ekikulu si percentages budde bwange ekikulu si percentage ekikulu kubeera nti munnayuganda naddala omuntu owa wansi gwe tutunuulidde ebya percentage ebyo si byatunuulira nnyo si kyatunuulidde atunuulidde kubeera nti enkyampisiseewo ntya akasente mu nsawo keeyongedde katya yo gavumenti yaffe era bingi byekyakola programs nyingi zekyaleetawo newankubadde bano babikuba naye tujja sigala nga tunyonyola munnayuganda ekirungi munnayuganda ye ekituufu akola ki akimanyi yo budget bingi bye tutunuulira nti bigenda tuwa essuubi bwe tunaakola production bwenaabeera mu Uganda nga ffe tweproducingira ebintu byaffe ekyo kijja kwa kitutaasiza nti wanaabeerayo embeera etali nnungi ebweru w'eggwanga tujja sigala nga tuli wakiriko so munnayuganda saagala kumala mu maanyi njagala obeere n'essuubi beera n'essuubi budget yes yasomeddwa katuzigane nga programs zonna ezaateereddwamu tuzifollowinga nga zikola mu bbanga eritali lyawala tujja kudda mu musana ekikome kijja kuggwa era tujja sigala tugenda mu maaso sigala ng'okkiriza mu gavumenti embeera ndi munnayuganda ate kino kyogera mbu olwokuba ndi wa NRM nkyogera nti ffenna nga bannayuganda katulinde tujja kuva mu mbeera ey'ekikome tudde mu mbeera ey'omusana amafuta bwe gaba nga gali waggulu nange nga munnayuganda kiba kinyiga sifuna ga bwerere nga bano bannaffe abenoonyeza ebyabwe naye munnayuganda beera n'essuubi va ku bana abakubuzaabuza abakujja ku mulamwa embeera ffenna etunyiga ne tujja tukiyitamu era buli kimu kijja kutambula bulungi embeera enyigiriza nga munnayuganda kuba nange ndi munnayuganda naye tujja kiyitamu yemusomesa ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kansala kwizera ebigenda maaso mu ggwanga budget kakati neyanziza mukadde wange okumpa omukisa naye olumu nyina ebintu byentera okwogera wano n'ogamba nti nzivoola era kituufu oba nvuma naye nga si bwe guba ate okujjayo ekinyusi kya programu eno n'ensonga lwaki omulamwa gwe tugenda okwogerako mu budde bwe kujja nga tulina research kubanga otulonda mu bantu abangi abali mu Uganda muno okulabika kuno one kansoke nsomese baganda baffe bano because they are good at being cadres, they are not good at being informed. Ono si kituufu kyayogedde nga kyapasoma finance mbeera butereevu mu process ya budget eno si kituufu kyayogedde nti gavumenti terina misolo mipya yayongeddeko naye lwakubanga yeerabidde nti emisolo mingi gye tulina mu Uganda
there are so many indirect taxes and direct taxes. So I think he meant direct taxes. Neka mweko akatono aige katono nnyo sobola nduzo kwedifend katono nnyo soko obanga kwado ude ne nkulira oyogera ebitali mu makulu kansomese gwanga anti oli wanno okusokera dala waliwo omusolo gwe bayita property rate ogwo gusolozebwa ku mayumba gonna agakola business, that is agapangisibwa agenda mpola byebantu byebagamba okuntaataganya omusolo kyalimba abantu gubadde ku 5%. Bino byabuyino si byakulimba era abaana basobola guno omusolo gubadde ku 5% nga landlord asasula local governments wabeera ali 5% of the money he earns per annum. Ogwo omusolo gwalinye paka ku 12% okuva ku 5. Ekyo nabadde takimanyi naye ng'omusolo ogwo gukwatira directly ku bantu baffe kubanga landlord buli bamwongeza property rate kitegeeza atwala burden eyo butere bano bayimanyi kye bayita consumer burden egenda buterevu ku consumer oli kitegeeza ennyumba ebadde y'emitwalo 6 muno mukazi ojja kufuka ya mitwalo 9 kinyigirizaani muntu waffe wa wansi. Ekyokubiri omusolo omupya ate ekyo ki anti gye twagala kati ononya musolo gwe bagunjiza oba ne gye bongeza ati twagala emipya kati sirika muganda wange tukunyonyole babamanyi. Ekyokubiri ono tanabana kumanya nti mu budget eno wayongezeddwawo omusolo ku beer breweries zonna bazongeddeko levies. Okay, naye ng'ezo business singa zikera ne zishatinga down buli cost of production bwe zeeyongera zijja sala ku bakozi kyokka nga ate bye tuyayaanira nti abantu baffe tebalina mirimu eyo gavumenti gyaliko. Ensonga endala ategeere nti muno mu betting companies simanyi oba ozimanyi ezo zo employinga mu Uganda yonna abaana abatali wansi abavubuka abatali wansi wa mitwalo ndozanga 5 onaona mu Uganda zayongezeddwako emisolo. Kikola ki kireetera bannanyini companies ezo okubanga basobola okukola ki okuva mu business era ojja kunjulira abamanyi ku bya betting companies nyingi zigenze zigwa because tezikyasobola kusustaininga akatale tewali abantu tebalina ssente ate government yongera kwongera kola ki. Waliwo ensonga endala esize n'okulinyisa amafuta tubadde tusuubira nti mu budget ene nayogerwako eveo neyaganye fuel marking ekyo kikyaliwo kyongeza bbeeyi y'amafuta. Ono muganda wange bwe tasobola kubimanya is not technical enough kati zijja ku budget eno erigenda kumala terina kyegenda kuyamba nnyo Munnayuganda because fenna kobere musiru ate asembayo. Even if you are an idiot times 2, you must know that our country and economy is basically based on agriculture. Kakati tosobola kukwata obuwumbi 813 omwaka ogwedde ate nozisala noziteeka ku 500 billion nga tukimanyi nti fenna osazeko 313 nga tumanyi nti fenna eggwanga lyaffe litambulira ku musingi gwa bya bulimi. Kati yo budget ebeera wansi tebeera terina makulu. Sente zaffe mu budget muno deputy mayor akyogeddeko nti tugenda kusima ekinnya tujjemu ettaka letuziika ekinnya ekirala nti sente almost 21 trillion za kusasula mabanja agatubanjibwa ne interest. Tuli fenna ate era tuddemu twewule ne bwolaba Uganda Abannayuganda abannansi tebakyasobola kwewola mu mabanka. Now mu commercial banks olw'amagoba amangi kati gavumenti ya Mwai Museveni ekopitinga ne Bannayuganda okwewola mu mabanka era Mwami Kasaija agenda mu layini n'asimba ku senti n'aleba ne mutu eyo kaloni nga gavumenti kati genda mpola nkunyonyola nti zijja kati kyova olaba nti Munnayuganda ali wansi anoonya kaloni ak'okuyimusa business takyasobola kubanga gavumenti ezze mu katale n'abantu ba bulijjo ebeewola ejjeyo sente ate nga sente zaffe zisinga tezigenze na mutuganyula wabula zigenze mu programs oba kye tuyita governance costs. Tuli fenna okugeza governance costs eziriwa office state house eri allocated 679 billion obuwumbi 679 bwe bugenzi wa Mwai Museveni mu state house ne mukyala we Janet kyokka n'abaana bakula dda babawasa tetumanyi oba sente ziteekawa. Ekyokubiri
waliwo kye bayita office of the president eyo yawukana ate ne ku state house eyo naye yallocated sente zaayo tuli fena kakati awo tuvaawo ne tugattako eno parliament yejalaya bweti nga yeeyongeza ne sente okuva ku buwumbi 8 something netuka ku buwumbi 9 sina bulungi figures ezo naye ne parliament yeeyongezaamu obuwumbi 193 era ababaka bagenda kweyongeza emisaala kyekyo bayita governance costs tunulira judiciary nayo bagyongedde sente kakati ebyo byonna byongera okulaga nti eno gavumenti gye tulina eno budget gye tulina basically tefokasinze kulaba butya bweyamba muntu wa wansi nga mpunzika nti ne programs entono ennyo eziri mu budget eyo ezandigamenti zinaganyulwa omuntu waffe wa wansi we are not aware whether they will be implemented. For example, waliwo infrastructure developments bagamba mu budget eno bajja kuzimbayo enguudo tuli fenna naye enguudo ebbanga lyonna ze bateekanga mu budget z'enguudo zezimu eziri mu budget eno. I'll give you an example. Batugamba mu budget eri ewedde bagenda kukola oluguudo lwa Busaabala era bamali bakola oluguudo lwe from Kira to Matuga to Kasangati nayo luyitemu mu budget eno era zenguudo zezimu zezikoze eki zezikomyewo naye nga tulaba zi supplementaries nyingi ate nga tulaba n'enguudo ezizimbibwa Congo. Kati maliriza nga nkugamba nti eno budget buli Munnayuganda tagibeeramu yadde ne hope neki nemu kubanga ne hope emu bwettu gye tusuubira nti ya Parish Development Model government gyesuubira nti yegenda okwereviatinga abantu mu bwavu practically nayo tesobola tugenda kubanga tujja waawo neyanzanyo neyanzegeye honorable Kwizera kasoke mpumulemu katono ngenda kubanga ate nkomawo n'ekitundu ekyokubiri. NUP Media. Amina ambakulisayo mwenna ababadde mu kanyomera kondoza constituent buli kimu kitambudde bulungi nnyo ddala ensonga ezisinga atusobodde okubeera nga te tuzikwatako tetutunudde nnyo budget tugitunudde nnyo mu details olw'ensonga nti bangi ekyo kye bakoze so tusazeewo gitunulira mu ngeri ndala nnyo. Tugenze ku nsonga y'obukaddaana obuli mu parliament bunene obuzzeemu n'okubeera nti abamu ku bantu batandise okunyooma bakama baabwe. Taatawo bagamba nti sente ezo tozirya ate nti zijja zirya. Abaka abamu bagamba nti sente bannazirabako. Mwami Chris Obore agamba nti zo sente yo nga yo parliament ennaziyisaako. Abamu ku babaka bagamba nti sente ffe tuzifunye n'okuzirya tuziriddeko. Abalala bazizizaayo awo nyini ngenda okubeera nga ate ntandikira. Musomesa Democratic Party sinawulirayo mukulembeze nga avayo ng'agamba nti sente muzizzeeyo balinda nno esente we zibanga ddala zalabise kyenjagala omanyi sente ezo ziddizibwayo oba sente teziddizibwayo nkyaddamu kinuulira kirala tolaba mukulembeze ng'avaayo fe nga ba Democratic Party tukimanyi nti wetusindika omubaka abagenze kukiikirira abantu be era bwayambibwa era balina kyebaga bagenze kulobinga bw'aba asobodde okulobinga akasente ako fe tubeera happy nga Democratic Party tikagenda kudda mu bantu be okugonjoola ku nsonga ezimu kyekyo lwaki tetukiraba nga kibi oba nga ekikulu afunye opportunity efuna akasente ako kyova olaba principal waba yabagambye okuzizaayo kikyankuyowala ng'omu omubaka waffe honorable Wakayima bingi byetwetaaganga abannasana municipality aka akasente asobola okukaleeta obukadde 40 n'abala LCs tulina munnasana municipality buli LC ne bwefunako emitwalo 5 ziyambeko omukulu ono bali ku masomero ga gavumenti eri ebyetaago bingi ziyambeko okugula ebitabo eri abaana abeetaavu kakasa nti tuba tufunye mu bubaka yani okuzizaayo tulwana kufuna Allah tusaasidde tufunye lwaki tuzizaayo nze nkirabanga ekirungi
mukujja kiba kigonjodde ku nsonga y'ebbeeyi eyeekalamye nti omuzadde yandiguze kalaamu oba yandiguze ekitabo omubaka akasente ke yafuna kayambyeko n'olwekyo nandowooza nti principal yalige bannange essente ge mwazifunye zonna muzize mu bantu temulyako yadde sente zitwale ku constituency ozitemeteme olage accountability ekyo kyandibadde kyanjawulo kuddaano kuzizzaayo omuntu wa wansi we bagenda okulwanirira naaba nga takoze atya bazifuna makubo matuufu okusinziira ku bo era kyetumanyi nti executive ensonga yaabwe enkulu kwe kumekinga ki mateeka era buli kyebakola legislature kola maki mateeka era buli kyebakola nkakasi baba bakimanyi nti kiri muki teeka weewaawo fe abala tuyinza okugamba sente ezo teziri mu mateeka naye bwe ziri mu mateeka ogenda muwawaabira ku ki onfuna moderator n'olwekyo nze omu kubasaba